Was going to be introduced to us. Oh, yo, the one has been given is to introduce to you. Singa emikolo gino ng'egy'okwanjula gibeera nnyo mu maka mu nnyumba we babala naddala wano mu Buganda babala nti omuntu bamuzadde ne kino kiri mu kyaki. Dr. Peter Mutebi era nga nze nkwira amakanisa g'abalokole mu Kawempe ate nga nze musumba wa Zoe Church eno gye tulimu era ng'olunaku olwaleero lubaddemu ebintu ebikulu bisatu. Ekisookera ddala kwe kusinza Katonda kuba lwa Sande. Ekyokubiri gwe mukolo ogw'okwanjula omwana ow'obuwala gwe nzaala aleese omwana ow'obulenzi. Kati nzikiriza bwe nti mu kkanisa nze munawasiza omukyala wenzaalidde omwana ow'obuwala oyo era ekkanisa yemuleze. Kati eriyo best home ndala nga church. Ekyokubiri nzikiriza nti ekkanisa yerimu Katonda akuza abaana era atuwa abaana. Kati enswaki nsoosowaza church okusinga ekintu kirala kyonna. Era wano mu church omwana ow'obuwala yatwanjulidde munne gwagenda ofumbirugana naye. Tetuzze mubiri nti ate omulala ajja agambe nti ono ye mwami waffe kuba mu church tukkiriza nti omwami aba wa mukyalo omu. Kati ewadde ekigambo ekyo ekiri mu plural kigambo kiringa ekirungi naye mujjukire nti edda basenga balinanga ne right ebeera n'omwami w'omuwala wa mwannyinaabwe edda balinanga right eyo era bagamba nti omwana omuwala ng'asobola okufumba ne ssengaawe omwana wa mwannyina. Kakati ebintu ebyo mu church tetusobola kubisoosowaza. Ekyokulala kyera obategeeza guno omukolo bwe tugukolera mu nkola ng'eno ey'eddiini oba ey'okukkiriza waliwo ebintu byetuleka ebweru, ebintu ebikwatagana n'ebyobusezi ebyobulogo baba bayita nti ate byabuwangwa naye nga birimu engeri y'ekirogologo ne bw'otoba mulokole nawe ogirabira nti engeri ya kirogologo. Kati ebyo byonna byonna bisigala bweru. Omulyango oguyingiza abaana bano mu bufumbo ne gubeeramu Katonda yennyini nga tewaliwo tugulidde mulyango ate gwani gwa sitaani. Kuba nti abaana bange beekuumye tebamanyi basajja. Kati twagala mikolo gyabwe ate gibeeremu ebiralalala. Kati ensonga ey'okusatu erimu y'ensonga ya patriotism. Omwana ono Vision Glory Sanyu okuva mu buto bwe akuza alaba abantu nga tebaagala Uganda, baagala genda mawanga g'abazungu. Ye n'ayagala abagazise Uganda era akola emikolo ng'agenda agazisa abavubuka n'abakadde ensi yaabwe era ayagala abantu bakolerere Uganda era balabe Uganda nga ye best country. So kati ensonga kimulaba nti omukolo ogwo nagwo gubadde involved. Byebyo mbufunze naye nga bwe mulaba ekidaala nga banjulidde mu lujja bamala ne batoolamu abantu nga 10 oba 15 ng'eddiro bwe lyenkana ne babayingiza mu nnyumba. Era newankubadde guno omukolo gubadde mu church ate mu service kati ate bagenda kukomawo nga balonzeemu baali be bandironzeemu okutwala mu nnyumba babaleete mu nnyumba awaka era kulwo bagenda okujja n'amakula. Nze saasaze bintu era abako bambuuziza byenjagala ne bagamba nze njagala butukuvu kasita mukola omukolo mu butukuvu kyekyo. Kati bo be balowooza abamu babiyita birabo. Ebirabo tebabisala, ebirabo bali be babyerowooleza. Kyeva mulaba abantu bangi bakalubiriziddwa ne batawasa bufumbo obutukuvu olw'okukalubya ebinosala ente waliwo ya mukwano gwange basala ente 32 ne tubeegayirira ne bamaliza batugambye twete 16 nga buli emu eriggwako. Kati ani asobola ebyo? Oli amaliza tawasizza bufumbo obutukuvu so abaana abasigala abaana baffe omulenzi wange omuwala wange baddembe okujja ne kye banaaba bayiyiza. So gwe mukolo gwe tubaddemu olwaleero. Mikolo guno ogukoledde muno ogw'okwanjula naye ate nga basenga tebalabise kwetaba mu mikolo wakati. Kino tekigala kulaba nga basenga n'ab'enganda endala
abagyeko mukisa gwabwe oba atyobodde obuwangwa mu bye balina otuukiriza? Basenga era kyemanyi kamera zammwe zibaddewo mbanjudde amanja gaabwe era nenkola ki nengoogera mbanjudde era balabisiddwa era n'ebyabwe ku lunaku luli lwe mbagambye lwe bajja awaka bagenda kukola ki kubibawa so bali recognized and respected fully honored bebasenga kiri kyenwanyisa ekiri awo ekigattagatta omuntu n'abanga wasessa okusukkamu omu bino ebyokuwasa ekika kobeere ng'oli mwesitana tofumbirwa kika towasa kika ofumbirwa musajja oyo mukama gwakuwadde owasa mukazi oyo teri balala balina kukwata ku mukazi oyo teri balala balina kukwata ku musajja oyo musajja abawa mukazi omu n'omukazi abawa musajja omu tebagenda kulaba nga alwanyisa ebyobuwangwa na bino byennyini bye muserebuleeti nga bimuyita ebyobuwangwa waliwo abaabitandika ne bibajjula mu bwongo kati it's just a mindset buli kintu kyonna ekitandika kirina engeri gyekidevelopinga n'olowooza nti bwe kiteekeddwa okuba kyobola aba muloko down abantu tebaasabanga nga bamanyi mu bwongo obwo bamanyi balina kusabira mu tempo ne batasabira mu maka gaabwe obwongo buno bw'olwana nabwo kati byonna nga bw'obimanyi bwe bibeera era ne wano bwe bibadde enjawulo eri emu nti ebikontana n'ekigambo kya Katonda ebyo bye bitabaddeemu naye bikwatagana n'eggwanga lyange ng'omusajja Omuganda tewali na kimu sigadde bweru kyeva mulaba gomasi zambaddwa amakanzu gambaddwa okufukamira kubaddewo se buli kintu kyonna kisiddwamu ekitiibwa ekyo Mukama kyassaamu ekitiibwa okoze ekyenjawulo abangi banjulira waka mu nnyumba ne kino tukira kibadde mu tyaki lwaki wasazeewo okukola kino oli musanyufu nakyo olina ekyakuwaliriza okukikola oba tandike neri banaye mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo olunaku lwa njawulo nnyo kuva buto nkuzenga okwanjula okwo kwesitategeera nga sikulina mu birowoozo byange ng'okwanjula kwange njagala kubeere nga kutandikira mu kkanisa mwe nfunidde essanyu lyange nze banaye ekkanisa yenkuzizza abazadde abanzaalira bataata maama basenga bakojja basaamu nnyo ekitiibwa era gye muli naye ekkanisa ngitwalira ddala nti ye muzadde asoose singa ekkanisa eno tebaddeewo oba oliawo singa nayo nooneka dda bannayo omulembe gwe tuliko abaana ab'obuwala ebisoomooza tusanga bingi naye nze ekinkuzizza ne kinemesa okubeera omu ku abo abayonoonese abazaalidde ku lujja abaggyemu embuto ku lujja nze ekkanisa yennyambye sekkanisa njitwala ddala nti ye muzadde wange asookera ddala kyova olaba nga omwami wange tannatuuka agenda ofuuka omwami wange nga tannatuuka waka we banzaala namusabye asooka aggyeko mu kkanisa asooke mwanjule mu kkanisa ekkanisa bwesiima ndyoke nnyongereyo mu bazadde so yeye ensonga lwaki nasazeewo nkola ekintu kino era okwanjula kuno okw'ekkanisa nkulonkinze olwaleero bannayuganda musobola okunneegattako namukola okufaananako bwe kuti ekisooka kusanyusa Katonda obeera omusizzaamu nnyo ekitiibwa lwaki mba nyanjula omwami wange senga yamwanjula nti omwami waffe sibikiririzaamu ndi mukyalo omu nfumba omu sifumba nabasenga so kyova olaba mulese mu kkanisa nze kennyini amweyanjulidde mu kkanisa sirinze senga kumunyanjulira ku nkola eno tewaliyo kwanjula kulala okw'abazadde kyensoose nakyo ŋŋambye nti okwanjula tusoose mu kkanisa tulyoke tweyongereyo ewaka era ebirabo byonna omwami agenda bireeta waka twazze n'ebirabo eby'ekkanisa tubadde tulina entegeka ey'ebirabo by'ekkanisa naye we nabadde njogeramu n'omwami oyo ne musaba byonna bikwata bireeta omulundi gumu ku lunaku lwanajja ewaka okulaba bazadde bange siyonoonye buwangwa kubanga omwana azaalibwa mu nju era tannazaalibwa eyagenda azaalibwa mu nju kyekyo lwaki ŋŋambye nti ebirala byonna agenda bireeta waka w'abakadde bange buli kimu kibaako abantu abakitandika mu Uganda kino mukitandise ekitole bwemala okufuluma emidiyo ensi ogenda ginyonyola nti ekituufu kyokoze tekibuuka kyejjusa ekintu kino kyenkoze si kyejjusa ekisooka kya Bwakatonda ekyokubiri sirina nnono za Buganda zemmenye tewali kigenda kwawukana
ebidaala byakajja mu mulembe guno wetunulira bajjajjaffe abedda tebakolanga bidaala ebidaala biba bya sappe ayinamu ku ssente n'akola atayinaamu n'aswala so ekintu kino kya buli muntu mufuna mpola akikola n'alina wakikola kati nze nkikoze olwaleero naye tewali amanyi sitetasi yange nsigala ndi ku levo yange eya bulijjo we naaba njagadde okulaga sitetasi yange oba nnina oba sirina ebyo birijja olulala so tewali buwangwa bwe tumenye kubanga ne bajjajjaffe ate munnange bafumbanga okunoba kwabanga kutono naye ebidaala bya leero bijjuza abantu nkuyanja ate obufumbo ne bwonooneka mwaka gumu bubaka kibowa abaagala okufumbirwa n'abateekateeka obubaka bwempa eri bannange abali eyo nga bateekateeka okuyingira obufumbo osobola okuneegattako ab'emikwano ekkanisa kye kintu abasinga kye tubuusa amaaso naye ng'ekkanisa etuyamba ekola omulimu munene nnyo nze nga sinnatuuka wa ssenga nasooka sisinkana musumba w'abavubuka omusumba w'abavubuka n'antwala ew'abasumba abasumba ne balyoka banyongerayo mu baweereza bonna ab'ekkanisa oluvannyuma ne ngenda ne nsisinkana ssenga so ekkanisa eno tugitwale nga ya mugaso nnyo kirina bba kitundu ku bulamu bwaffe naddala ffe abakkiriza.